nga bitalo nnyo muganda wange amanya mbitibwa Mr Facts ku mukutu gwa TikTok, Facebook ne YouTube. Naye nga twayingira mu family eno otusanze tulinga baana era tulinga ba Luganda, tubadde ba kitaawe w'omwana ono ayitibwa Becky abasinga lye mwamanya oluvannyuma lw'okulabikirako ku mitimbagano egy'enjawulo obuzibu bwe yalimu n'embeera gye yalimu. Mukama Katonda amaze n'amuyita. Ogambye abasinga twamanya lya Becky, amanya g'amatuufu yaani? Amanya g'amatuufu bagenda gababuulira, naye ffe abasinga lye tumanyi era tolina muntu gwogenda asanga ku mitimbagano egyo ng'akozesa linnya ddala. Amanyiddwa nga Becky era ffe lye tumanyi ng'abantu. Kubeera n'ono akunyumiza emboozi eno yalaba Becky si ye yamuzaala era yamulabidde nga taata we era ye wa famire Mr Alan. Era ffenna lye twamwagaliramu okuva we twalitegeera ne kati lye tumanyi abasingira ddala ddala. Twamulabira ku mboozi eya muganda waffe eyasooka omuzuula gwenja okuwa ekitiibwa maximum respect to SB4 media. Naffe ne tugezaako okubanga tutuukayo akatono ke tuba tulina ffe ddiini yaffe tusomesa nti akatono koolina osobola okagabana ne munno. Twalaba omwana innocent soul eyali talina muntu gwe yali asobezaako era talina kyamu kyali akoze ng'alaajana ng'ali mu bulumi nga yeetaaga buyambi. Ate ekyasingira ddala okukwata abantu ku mitima kyekyokubeera nti nno omwana oyo yali mukkiriza ng'atya Katonda. Era nze sikusayidi yange mbadde ntwala omwana oyo nga omubulizi mu bakyala nga mutwala omubulizi omuto, kubanga teri lunaku lwe yaze mu inbox yange n'atagamba Mukama yeebale, Mukama akuumye atya, badde nsaba ng'asabira ffe abalamu ate omulwadde y'omulwadde. Ekintu ekyo baddemu neyo profesa y'obunnabbi ekyo sijja kijjawo era ne wobuuza 100% ku bantu babadde ng'ayogera nabo talina muntu gw'abadde tasabira naye ng'ate yabadde yeetaaga obuyambi bw'abantu okubanga bamusabira. Talina muntu gw'abadde tasanyukira, buli muntu abadde amusembeza nga wa famire mu mbeera zonna z'abadde alimu. Era ne wabadde ng'alaajana mu biseera ebisinga nga gomugamba oti ebiseera ebisinga ffe abamu abadde tukwatagana naye mu kwogera ku masimu tulina ennamba ze. We twategeera ensonga ezo after muganda waffe okubanga yamuggyayo mu kamera kiri ku likodi eyamugjayo, naffe twatuuka tumanye kiki mbeera kyeriwo ne tubaako naffe bye twatandika okwasaganyangako ku mbeera eyabanga yeetaagisa ekyo ekitono kye twabanga nakyo mu kaseera ako nga kye tuwaayo. Okuva awo twafuukira ddala famire okuba media zino zeefuula zeekyusa, abalala baboogereranga, ab'enjawulo bagendangayo abalala ne baboogerera. Nate nze kyenzikiriza nti bye baboogeranga oluusi tebyabanga bituufu kuba buli yagendangayo na mutima guyamba ogwagaliza era n'okulumirwa kwe yabanga afunye ku mwana oyo. Bagamba bali bagenze kufuniramu ku mwana kuba balina bye bamentioningamu nga bamwogerera musimanya bafunye ssente bamubye baboogeranga kuba ne muganda waffe oyo bamwogerera oyo SB4 ne boogererako ku mukyala era ali ku TikTok gwe bayita Phoebe. Nange mwennyini banjogerera mundi mu kuzimba naye ng'ate weewuunye tuba tukola ebintu bino ffe nga ffe tulinawo ways zaffe ziga nti ate tebateeka kuba twalina we twalaba ekifaananyi kyeduganda naffe tulina okugendayo ng'aba Facts and Truth Media. Kye twakola twali tuteekesa okukola live ekiro naye ndowoozaamu I think twice nze before nga sinnakola kintu naye bwe nkola live eno abantu bano be tumanyi media zaffe eziriwo nenfuna akasente bagenda gamba batya akasente ako nakatwala nenkanjula bayinza olowooza naafuna $10,000 nti yafunye kakadde. Nze kyanjigira akawungezi baali balinda live gye ngenda okukola nti tubeeko kye tufunira omwana oyo. Bagenda okulaba live nga mbagamba nayisaamuuko obudde bwe natuuka ewaka nga ngenda giwanikayo ne nfuna ekirowoozo nti lwaki togenda mu ddwaliro, lwaki totuuka awantu omwana waali ennyini ne bamwerabirako n'ofuna n'ennamba z'omuntu amuliko n'abanga ye mwennyini obubaka butuukira ku ssimu ye. Kati abantu baganya kulaba tetukulinda tukulaba bamu ndowooza bambi tebaapiyaringa na that live kuba baali bagirinze mu ssaawa netatuuka na yali ya ssaawa emu natuuka ssaawa 2 nga sinnakola live kubanga bwe natuuka ewaka nga nnyinyuse nalina okugenda eri nga nze kyekirowoozo kyanjigirira bagenda okwewuunya nti ate gwe oli ludda wangiteekako ntuuse ku mulyango nga mbagamba nsazeewo kantuuke mu ddwaliro kyonna kye twandibayo tuyiyaako kubanga tufuna tukifunire ku mwana oyo. Bangi baakikozesa ne bayamba ku mwana oyo baton twafunawo kye twafuna kyenyinza obutayanja mu public naye ng'era okutandika okukiteekako nabawa namba za Mr Alan Luyirika era mu mbeera eyo ze twakwatanga ne tuwaayo bo abantu abakola ki. Waliwo bangi abaatusuubiza ne batatuukiriza. Kati simanya abantu abo baba bagendera kuba n'abatusuubiza
kuba ate n'abatusobeeza nga twabagambanga kimu okuba balemererwa tulimanyi ffenna tulemererwa mu nsonga zonna. So ensonga eyo ffe twatandikira okujja okumanya omwana ono okuvaayo awo kuba nze nagenda olunaku olwasooka nalina nange akapurezenti kange nali mutwalidde nga mugulidde akadresi obugatto bambi ngenda tuuka nga obugatto tebumutuuka. Olunaku olwo nga nyina okubuzza nemuga nja kubukomawo nga nzikuleetedde ezikutuuka nja zikyusaamu. Natuuka ne nzikyusaamu naye nafunawo ko ku mikwano gyange kuba nyina bangi abali mu nsi z'ebweru eyo waliwo ali mu Amerika yaŋŋamba bambi nze sizaala mukwano gwange oyo mbadde sagala kwatula linnya lye kuba tanampa lukusa ayinza okunsuuwinga. Naŋŋamba ekintu kimu nti namwogeddeko mu midiya naŋŋamba ekintu kimu nti nno omwana oyo njagala genda mu surprise namugamba mbi nali mugamba ndi wagendayo kuba nyinayo obugatto bwe naye bambi lindako genda nsuubira okudda nga 28 mu mwezi ogwo ogujja mu mwezi ogwedde yabadde birthday y'omwana nze naye njagala kujja ku birthday naŋŋamba togendayo nindaako kuba nyina surprise nakamba twonola sente mu bintu ebitaliimu ffe tuspendinga naye nze ku ekyo eky'omwana nze ate siina mwana nyina omukisa nti saazaala naye ate ndabye omwana gwe ŋŋamba yandibadde omwana wange kukukkiriza kwalina mu mutima omwana Innocent Sowa talina gwe yali avumye bangi abavumye abantu tulina kati embeera gye tulimu mu ggwanga lyaffe muno abatulugunyizibwa bangi ababonaabona bangi naye ate kati omwana ng'oyo asobola okukkiriza n'ateeka Mukama mu mutima gwe ng'omulaba ne weyeetagira obuyambi nga musanyufu asobola okuyimba erinnya erya Mukama Katonda n'atendereza Omukama ng'alimu nakamba bambi nyamba togendayo nindaako tujja kukola kyo naaba mpadde omukisa nja mwatula ku media ez'enjawulo mpadde omukisa nnyinza okumwatula naye nnyinza obutamwatula kati nga tannampa lukusa olwo naŋŋamba nyinawo nze yali aŋŋambyeko akatono nze nyinawo olukumi lwange olwa dola njagala kwongerako akasente ndabe nti naatuuka nga mbaako kyenkola ekyamakulu ku mwana oyo ne ku sayidi z'omusajja oyo bambi omusajja agwana okuweebwa award ey'obwataata ey'obwa buli kimu kuba abasinga kale gye bali mu nsi zaffe zino naye nga tebalabika mu kamera naye according yo okuva lwe yajja mu kamera nga ye musajja agwana award ye musajja omukyala yaŋŋamba ye musajja omukyala alina gwe yandibadde atwala n'amanya nti amaze kubanga ofuna omuntu ng'asobola okufa ku muntu bw'atyo ng'alina obwo obuvunaanyizibwa neyeerekereza buli kimu gw'osuubira oba mukazi oba toyitinze jakapooti nnyo n'amaanyi n'agamba munnange nnindaako ekintu ekyo kikyannuma nakati era okuva ebaŋŋambe nti yafudde kinnuma obugatto mukebeddeko ku makya ne mukwatako ne mukwata ne vidiyo njagadde okujja nabyo nyina mukwano gwe gwenjogedde naye awo bamuyita Yugexo naŋŋamba ne mugamba kinnuma kuba sijjali komya kyogerako kuba saabutwala kyokka nga yankubiranga naŋŋamba naye oli obugatto bwange njagala kubwambala ne ku birthday teyaŋŋamba namulimba ebyo bintu tabikozesanga yaŋŋamba nga anko obugatto bwange bwaŋŋamba mbadde njagala bwambala ku birthday ne mugamba lindako kuba nali manyi nange ekyengendo leeta ye surprise ennene esingako bambi omukyalo oyo yannemesa okuba nga nzija naye sigenda namukola kyosanga Katonda oba we yali akitegeka naye nga ye omukyalo omubikidde namubikidde naye okuva we nayogedde naye sazeemu kuwulira ssimu ye oba twabadde tugera naŋŋamba wangi what naŋŋamba let me check abadde amanya alina essimu bbiri naŋŋamba it is true kuba ndaba ne ku Facebook byonna bitambudde tazeemu yakubye nawulidde nasembe mulya ng'akaaba ng'asindogoma ng'omuntu era anyoleddwa ennyo n'ava ku ssimu Nadda tukulaba ku masimu odde eno odde eri odde eri ocoordinatinga ki we nakedde ku makya nga baŋŋambye ensonga ezo nange nasoose kukubira muganda waffe kuba ennaku zino ebintu ebitambula omuntu akeera ne ku makya n'abika omuntu tulabyeyo abantu bangi ababika abantu ab'enjawulo nzikirizibwa abatulaba ku Kookie Promotions mwami facts afuna amasimu okuva ebule n'ebweya era kabeeko essimu gyakwata tulabe ki okuva lwaki kuva ku makya owedda akwata amasimu ag'enjawulo. Okay. Hello. Wangi mukadde wange gye baliko. Kale ssebo. Omwana oyo yali alwadde ebintu bingi ebyenjawulo byenyinza kuba kati saa ino ndi ku mawulire naye mbadde nsobola okunyonyola kuba mbi omwana oyo yabadde yalwala ate nga yasuulibwawo abazadde be abaddala waliwo yamulonda n'amufuula omwana naye ngenda kuddamu nkukubireko osanga edda naye tuli mu nteekateeka za kuziika kuba naye yali yafuuka mwana waffe twagendangayooko mu ddwaliro newe yadde waka twali tukyayogerezeganya era nze ninga afiiriddwa owa famire omulala kitalo nnyo kale abantu abasinga bali mu kutubuuza olw'ensonga omwana oyo
bangi abatula baffe nga aba facts and truth ate ne wenteka ku status wakatono mukwano gwange nkubidde muntu wavunanyizibwa ate alina n'ebifo byakolamu ebyamaanyi naye olaba mbuuza ngambye omwana yali yalwala ki abasinga ffe twakikolanga olw'omutima omulungi kuba naffe tetumanya abaana baffe ate katonda yakola ebirwadde yakuuma zisijja kukibulemingira muntu yenna oba abaali bazadde be abaddala nti be bakireeta wadde nga waliwo bulemu eziyinza obbateekebwako naye ekyokugamba obulwadde bwonna katonda yagera kuffe tewali asobola salirawo ntuuko y'obuntu butya bwogenda okulivingiramu kubanga omwana ono abadde alina big dreams n'aba mutegekedde naffe tubali tumwesunga with the big dreams ze twabadde twagala okubanga tucreatinga in the future nga tutambula naye kyekibanga kyova olaba okuva nabitegedde n'ensonyi ebyokukola tuba n'ebyokukola naffe era wandabye okuva nakitegedde ku makya nenkubira muganda waffe amulabirira taata we abadde taata best dad by the way award yetaaga kuwa musajja ono best dad w'omwana ono nangamba ali ku mochale ewa emulago neninyirawo nengenda emulago nemulabako awo netumanya program era ze tulimu kati program y'okuziika nangamba tugenda soka tumuzeeko wano we tuli Entebbe gye tubadde twabeera bwe bamusiba mu ddwaliro bajja wano kati kwe kumuleeta nangambye tugenda soka tumutwale okumujja fort era bajja wano yangambye tugenda soka tugende waka asooka asulewoko olumbe wano gye tubadde tubeera then olunaku oluddako tugenda lukwata tugende fort naye waliyo olumbe ew'omukyala eyasookera ddala okubanga areceiving omwana oyo ng'amufunye ng'amulonze nga tetunnajja ku bye fort mboozi ki gye wasemba okunyumya ne Becky emboozi gye nasembye okunyumya ne Becky nga ndi musira olunaku mpozi nga nkebedde mu chat yange ya WhatsApp kuba n'olusi bankubiranga nze I receive a lot of calls kuba nze gwolaba essimu yange erimu like 1,000 numbers ab'enjawulo bankubira okuva mu nsi ezawano n'ezebweru kuba tuyamba ku baana bakadama bali ebweya babonaabona tufuna issues ez'enjawulo naffe tuconnecting abaana ku mirimu egy'enjawulo ku zi companies so tuba ne issues ez'enjawulo nyinza obutajjukira lunaku lwa kozi ze twarecevinganga naye yankubiranga ku namba ya mwami Luyirikananga gyebaleko nalowooza nga nze ono yankubidde kuba naye nateekako linnya lya Becky nga ndowooza nti ono yankubidde ngendo kakkana nga ye yayogera nange nga ngamba ogamba otya gyendi mukama yeebazibwe ndi wano ne mubuuza kati owulira otya nti munaye mbeera mpulira bulungi mukama nkuuma gwe mukama kuumya atya nsabira katonda akuggulirewo amakubo olunaku nasembayo okwogera naye olunaku era ngamba ayagala nangamba ojja ddi ne mugamba nali ntambuddemuko katono ne mugamba ngenda kudda naye wenkomawo ngenda kujja nangamba obugatto bwange wabufa ne mugamba obugatto nabugula gye buli ne waka I have ne pics nja kuba ne video nja bubalaga buli waka mbuleseeyo kuba ngenda butereka ng'ekijjukizo ky'omwana ono ne buli badde saagala mwerabira nasemba kugana emboozi nga ngamba birthday yange genda kubeerawo balwakuna mbadde nkusaba oleeta obugatto obwo mugambaliye ku dress yange kuba dress yange yanga gye yali agenda okwambala naye nagireeta ng'erina kugenderako obwo obugatto nembuzaayo gyemboozi gye nasemba okwogera naye omwana abadde nze gwe ntwala nga nabbi omuto abaana bannabbi bangi tubalire nga tubalaba nti nabbi baabula ne ssozi zaabwe naye nze buli wenkwata vidiyo nyina vidiyo omwana ono gye bansindikira gye bali nerabidde okwogerako nagivyuwingako naye nakaaba amaziga mukyala wange najja ewaka nansanga nambuuza lwaki okaaba saamunyega kuba amaziga g'abasajja gava wala zisiina mwana naye nalaba omwana ajjudde omukwano ogwa Katonda yagamba ekintu kimu nti nsonyiye buli eyansobya yenna vidiyo eyo njirina wano era nsobola n'ogipulingirako abantu abatagiraba abagirabyeko yagamba nsonyiye buli muntu yenna ne maama wa muzaalira ddala ne taata ansonyi nsaba bennasobya bonna bansonyiwe saba bennasobya bonna bansonyiwe yiino wano by the way baginsindika ennaku z'omwezi meka nga 5 yeah basonyi mena abankola basonyi ne banakola obubi munsonyiwe naye nasabya munsonyiwe nange mbasonyiye mama wange gyali ne antu wange gyali naye musonyiye kuba bayibuli yagamba sonyiwanga naye naawe ajja kusonyiwanga nange nsazeewo nsonyiwe abankola obubi ne banakola obubi bansonyiwe
ow'emyaka 10 yayogera ebyo ow'emyaka 10 nga ntunuulidde abantu abassa abantu mu kibuga muno ne boogerwako nti gundi watta bano tasobokera kumakya nakwetondera muntu yenna mu public n'agamba musonyi. Omwana ono teyayogera bigambo byokka, yali vidiyo lwakuba abantu abamu tebawa bintu ng'ebyobudde. Kati omwana omuto wayogera ekigambo nti nsonyiye buli gwe nakola atalina kye yali asobezza ku myaka 10 aba tannatuuka kusobya ne byakola oluusi aba tabitegeera lwakuba omwana ono mukkiriza. Omwana ono entegeera ye esinga abantu bangi, esinga abamu ku babaka ba palamenti be tulina wano abasobya abantu lubeerera abanyigiriza abantu, esinga abantu abeefuula nti bakitalo nnyo mu nsi muno. Omwana ono atasobyanga yabadde yeetonda ku kyaki olw'okuba mwoyo yamujjula mu mutima. Kye kimumpisa nabbi nze mu ngeri yange gye mbadde nti nabbi wange omuto, omuwala, omukyala gwe n'akalaba. Gwe omuntu asobola okufumiitiriza ng'abantu abakulu tetufumiitiriza n'ayogera ekigambo ekyo. Byankaabya mpaka mu kiseera maama omukyala wange oyo yambuuza naye okaabira ki? Sometimes nenkaaba amaziga nentunula neŋŋamba ne Mukama Katonda osobola okumpa omwana ng'ono mu bulamu bwange asobola okufumiitiriza n'alowooza. Olaba nange nsobya ng'omuntu, nze ndi musobya, tutambulira mu nsobi. Naye ate nze kizibu okukeera kumakya nti nkwate tiŋŋambe buli gwe nyina bempalana ku mutima ogwange ŋŋamba nti gundi ono ngwe newomwogerako nze newaayise saagala linnyawo. Naye bwe nawulira mesagi y'omwana ono neŋŋamba nze ndi ki? Nyina abantu abansobya naye ate sisobola sonyiwako n'omu. Nyina be sikyasobola kukwatagana nabo mu bizinensi olw'ebikyamu bye bankoze. Nyina be mmanja amabanja ga ssente nnyingi nga amabanja nange nyina abammanja ng'omuntu naye nga bamanja lwakuba bano abantu be nawola singa osanga baba bansasudde kindeetera okubanga nti nange nsasula amabanja gembanyi omugugu gwange. Kati ngamba bano be bandeetedde obuzibu bw'abana abamanja bano. Kati nafumiitiriza nalowooza olunaku olwo manyi n'abakyala ffe balaba ebizibu bingi oba tosobola kukwatula. Kyannuma nembeera wera audio eno saamuddamu olw'ensonga emu kyankwata ku mutima era abantu bemusindikiranga audio oba video n'agibikkula n'atakudda manye ekintu kirina we kimuli ku mutima naga kati muddemu ki kuba nze ndi musobya siri malayika nga ye. Oyo mwana malayika olw'ensonga byabadde akola abadde agenda mu kkubo eriringa ery'obwakatonda kuba omwana oyo asobola okugamba nsonyiye maama. Omuzadde yakeera ku makya n'akwata omwana we ku sitole gye mpulidde n'amuteeka ku baasi n'amusindika agende ng'amulimba okuva e Masaka mpaka Fort n'amulimbalimba ensi n'eggulu gye yali tamanyi naye gy'atalina olw'okuba yamulaba embeera gyali n'akeera ku makya n'amusonyiwa nga nze nyina b'emmanja gya $1,200,000 ate yali mutote ku poliisi n'amuteekaawo. Waliwo n'ebigo ebigo bye bateekamu abaana ng'abo. N'agamba asonyiye maama yamukola ekintu ekyo nga nze nyina b'emmanja akakadde nga tetukwatagana bizinensi yanyinaga $2,000 temwogera. Oli yakwogerako bugezi kantu katono nnyo n'onyiiga n'ogamba saagala yita na waayise. Twawudde kati nze si wonsanga wayita wali nange mpite wali. Bambi kyankwata ku mutima era kyannuma era yeno video gye nasembye okukola ki. Endala mbadde nga ntera okuviewinga status za Mr. Alan nenzikola ki naye nange mbadde nnyo munafu mu communicatinga nabeeno olw'ensonga n'abadde nagamba kanneefuule ng'eyeebase atalaga ki kigenda mu maaso njala ku lunaku lumu ngambe aye mubeera wamu ndagirire nsije n'oli omulikuwa yali aŋŋambe it's a surprise lwakuba kati nkyogeddeko tujje tubagweko ndabe essanyu lya Becky ligenda kubeera lite. Nagamba ko olwo njagala laba nga adduka ava waali ayayanira okulaba ku biki. Simanyi omukyalo ebingi byali asuubiza omwana oyo okukubaako byateekawo nange byatanga nga njagala kukola ekintu ensi eno kyegenda okubanga naye mujjukira kuba kyajjukira. Kati okuziika enteekateeka ziri zitya? Okuziika tubagambye olumbe olwaleero tugenda kusula wano. Olunaku lw'enkya tugenda kubanga tusimbula omulambo gugenda kubanga tugenda kugujja wano tugende Fort tukungubagireko neerewo oli omuntu eyakola ki gye tutwala nti ate ye muzadde we gyagenda okugalamizibwa Fort gye twatandikira okubanga amanyikibwa oba azuulibwa olunaku olw'enkya gugenda okuva wano then okuzika kwa Lwakutaano essaawa nga 7 ku ssaawa 8. Era njagala okukubiriza abantu mwenna abatulaba gw'obanga oli wakuziika enamba zange ngenda abazirina mukwatagane nange abatazirina ngenda kunyongera ogisoma tugende tuwerekereko omwana ono. Olaba tuonona sere tugenda okukyakala mu mabiiki netugenda mu mabaala netugula kwetisiza emyenge netukola buli kimu netusasula ssente abantu bataakinga abantu abalala okukola ebikyamu naye okuwerekerako omwoyo gw'omwana ono nze ndaba kiri beta naddala ffe era kiba kirina kikitwongerako ng'abantu okunyolerwa awamu ne famire eno. Olaba na bano guno omubiri guno wano we tuli omwana ono si wazaalibwa newe otuuse olabye emiranga egibaddewo ng'ate
si be bakedde ku makya nti kati fenze kinnumira wamu lwakuba kati wano mu kamera nze by the way obulumi obwange mbulaga naye waliwo bye seetaaga kulaga mu public cause I earn nothing wemanga nkedde ku makya nenga nti andaze obulumi bwange bunnuma era gwe mulanga gwene mukubira abantu ze ngenda kuziika okuziika enteekateeka tuli mu kunoonya entambula egenda otutwala lafuli nze naakategeerako nti entambula weeziri anaaba agenda okuziika ino sobola tukubira transport oyinza otegekayo emitwalo 6 okugenda n'okudda ng'ogenda simbula olunaku lw'enkya odda lwakutaano emitwalo 6 era tugenda kubanga tubategeeza tugenda kweyongera okubanga tuba update era tukyali nammwe era tukyatambula mu mbeera eno kansube n'eri gye tugenda tujja beera ffenna mu nkwatagana y'okuziika tugende tuwerekereko omwana ono bambi nga tunatera okumaliriza y'omukyala gye tugenda okuziika enteekateeka ziri zitya yakkiriza permission n'agamba omwana mumuleete wano because muyinza okutuukayo nga naye agamba sinza amuzaala temumuteeka ku kijjaaja according ku gundi za family ne ku nkwatagana gye badde bakwataganamu nabo babadde bacontributinga kinene nnyo okuva eri Fort Portal era nga bakwatagana kinene nnyo ku nsonga z'omwana ono era nga ndowooza n'ebibadde bikolebwa byonna bibadde byakukonfaminga mwana nti waddala waawano tekyali muntu ayinza gamba nti amubanjako ki balina enteekateeka era byategerekese era bakwataganye era kyova olaba tuyinawo nti leero waliwo olumbe wano enkya n'olumbe nayo gyeru n'eri gyeruli kati waliwo ebyetaagisa era tulabe nga tukwatako obusimu tuli mu kugezaako kusonda ku kikwatagana ku ssente ez'enjawulo tube nga tuyamba ku bantu bano mu nteekateeka y'olumbe esayidi zeno n'esayidi z'eri kyemmanyi wayinza obutabaawo gamba nti wajja kubaawo obukuubagano nti oba eri tebamwetaaga kuba singa abadde tebamwetaaga ffena wano weetuli naffe abadde bayinza oga nti obanga tebalina bebagamba bamuleete kyemmanyi ne taatawo abadde amulabira ne famire eno musanze abakaaba omwana waabwe ayagenze balina bwe badde basobola okukola ki okumuteeka naye ndowooza oli bambi naye yakisabye ate nga naye kiba kimugwana ensonga nga tumaliriza facts soma enamba ya Mr. Alan abantu kyemmanyi ne guno omukutu Kookie promotions baagala okuyitako direct nga baagala okutwala okusaasira kwabwe n'okuweereza okukwataganya okuyambako ngenda kusoma enamba ya Mr. Alan then n'ekirala ngenda kubasomera enamba eziri mu kutambula tugenda kudamu tukole live zaffe kuba tukyetaagira ddala ssente kubanga olaba ambulance eyo eri awo wabweru okujja body okugijja wano mpaka Fort Portal basabye $2.5 million kati kwasasuddwako half kamu 25 twetagayo kamu 25 waliwo byetaagisa kati nga seminti mitayimbwa ebyo by'okukola ku gundi ku entaana seminti mitayimbwa abantu okulya eri tents obutebe so twagala kukola budget eyawamu tumaye tugireete tugibanjulire namwe tujja gibawaako mugirabe nti kati kyekino kyetaagisa Abakuku ngenda soma enamba ya Mr. Alan ya MTN eriko ssaawa eno eri 0788 24 29 11 wobanga oyina obuya 29 11 Alan Luyirika enamba ya MTN era abaagala okubanga muyamba bambi osobola oteekako message naye mbasaba mwenna ajja kubeeyanza ng'abiwedde ayinza okubanga ajja kugiwa attention nnyo nga biwedde wabula waliwo n'ennamba endala ezibaddewo ze tubali tuli mu kubanga tukozesa ffe kuba tubali tuzirinaawo nga zijja kuleeta amannya ago tube nga tubasoma n'amannya gammwe nti ono yaleese kino ennamba okubadde 0708 54 47 47 ya Airtel naye ereeta amannya ga Alan Luyirika eyo ennamba gye tubali tuli mu kukozesa sofa era nga nayo oba otaddeko obuyambi bwo ajja kubufuna era ajja kubanga ayogerezeganya nammwe oluvannyuma kuba naye bikyamuwuba ali mu shock olw'ensonga omwana ono abadde bingi byakoze naye omwana ono bingi byamulaze na bingi byabadde asharinze naye mu kaseera ke yakabeerako naye Abakuki tutwala omukisa guno okwebaza buli omu abeereddewo omwana ono naddala okusookera ddala Mr. Alan ne famire ye jjajja tumulabe ng'akaaba anyoleddwa nnyo bwe n'okutwala omukisa guno okwebaza abantu abasinga kino tebakitwala nga kikulu okwebaza omukyala eyalisiivinga omwana ono omukyala oyo ali Fort era omwana ono waagenda okuziikibwa omukyala oyo tumwebaza nnyo omutima ogwo tegukolebwa abantu bangi mu Uganda wano oba mu nsi yonna naye weebale nnyo okubanga walisiivinga omwana okuva ku baasi
tomanyi wa gye yava just bakubira akasimu nga we tuwulidde ate era ne waatuuse ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno n'okkiriza omulambo gw'omwana oba bbode y'omwana ono eziikibwe ku ttaka lyo. Tukwebaza nnyo era Mungu akuwe buli ky'osinga okwagala. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Assalamu alaikum.